kati basubize ng'enseera banti first grade byonna first nkugambye nina okuwabuna ate kyamwe ejja tujja kiddamu obyogeredde mu kamera bakalona amala okusoma shopping kuffe nakubanganya okudda ku ttaka naye abasajja tebafukamira manager ki ekigambo ekyo kyoyogedde. Thank you so much. I wish Job wasn't around. I would have given you a hug. It is prohibited. Thank you so much. buli wana baagala kuddayo ku ssomero shopping ejja kuba kuffe Tujja ku Info Trust. tujje ku Info Trust tufune shopping bukyetaaga okusoma ate ne school fees wali waweddeyo gyali we tuli tugenda kumakashuwa Tobitegeera. buli bwe tumusisinkanye Abalabi baffe byebina ebintu byaffe. naye mbeera mugamba ekintu kyenjagala asome so kati buli ekyetaagisa okusoma kwa Kabaka Mwanga school fees bamuwadde basale tweyanziza nnyo bategedde nga bwe tutegeera naye ebya shopping tugenda bikolako paka basale lweriggwako ndoozi ejja kuggwako mu P7 ate senior 1 tutandike paka lwali tikkiro Tongana sinza afukamidde wabula family family yono omwana yeri mu kwebaza kuba family ya mpisa. Export TV to the world. Alright, abalabi baffe abalungi tubalamusizaako mwebale okwekumira ku channel yaffe bagita Expo and online channel ku Facebook, ku TikTok, ku Instagram wonna wetuli. Oku YouTube subscribing amanya omwana soda ntambula ne abe yabeera ku kamera. Guess what? Tuli ku bagita Info Trust. Kino kyawansi ky'abawanguzi. Ensonga etuleseyo size kugula ttaka naye nga yesi batunda n'okugula. Bwekiri n'olunaku lwaleero twayise n'omukulu Kabaka Mwanga yanyirira kugamba CEO yagambye engeri gye tuddayo ku ssomero byonna agenda bikolako era shopping list obwaguuga yagirondobyemu dda byagenda okuba ng'akola ki amutuusaako kyengenda okusaba ekiki gwe weekuumireko olabe gye binaggwera omuganda agamba lubaale w'omulamu tasamira ye lwaki njogera bingi ng'omukulu waali Kabaka Mwanga kyali kitya nze ndi bulungi lwa nsonga ngenda kuddayo ku ssomero era lisiti ndowooza era bulijjo gy'oli just twawumulamu bw'omuzi siwegere bwekiri ssebo era ndi musanyufu enkya nkeera bukeezi genda ku ssomero ogendayo ku sande ngenda ku sande ngenda mu boarding sigala somera budde mami tusansa okulaba kale sebo amanyi abambita omwana sona nze Kamchala Miriam tusuubira Harela nze CEO wa Info Trust Property Consultants tugula n'okutunda ettaka ne real estate concept yana tukikola bulungi tubadde tulina ka promotion akago back to school era abantu banditwade shopping vouchers buli aguze okuva last year kutuuka kati buli akuza afunye shopping voucher eyokuzayo mwana ku ssomero bakasitoma abamwe mubayiwamu ekintu tetuyita giving back baba tuwagidde nga tukoze amagoba mangi so go back to school netulowooza ku Kabaka Mwanga yanyirira omwami wange bulungi aludde nga yamwambaza kati neŋŋamba nkusobola ntya ocontributinga ku ky'omwami wange kyabadde already akoze kati nempulira nti omwana addayo ate nze njagala nnyo okusoma nasoma kati njagala nnyo omwana asome era buli gwe musisinkana akimanyi mbeera mugamba osome obeere mwana w'amagezi obeere mwana si kyekyo kati wetwakitegeddeko ntugala tujja mukolerayo shopping kukyetaaga kyonna tukimugulire addeyo asome ate nga talina bintu tataaganya eno y'ofiisi yange okuva eri yonna akwetaaza akufuna atya kyakusoka tukayisewo tulina essimu 0774322305 eya MTN zonna ziri ku WhatsApp ne 0709981937 location etuli Ntinda kusema Water Road 78 akulaba munnyonnyole kye tuva kukola nga tetunaba lumba eri ku mukolo omukulu omwana adda mu ssomero ate essomero lipya so tulina ebintu bye tulina okutunuulira nti bino byo mu ssomero eppya tuba tubyetaaga okuva ku uniform abadde tasomera wano nti alina uniforms ezo engatto and sportswear toothpaste byonna weebiri wano tumaze okukola list ate ffe tuludde nga tugyesobola tetugenda kusaba muntu yennu tuyambako tugenda gisobola bulungi tujja mugula buli kyeyetaaga tweyanziza Kabaka Mwanga tugenda kugula mami kagamba kikoyinza omugamba n'abawagizi be
banange kyensuusa sagala kisembyayo abantu abazadde bonna balina abaana mu kyalo nabo baali baweeredde nnyo agwe wabi neewalungi aweerere omwana bagamba bw'olifa nga oweeredde owummula mirembe naye kasita ofa nga toweeredde oba tojja wummula mirembe kyenkutira abazadde kuweerera baana abamu basiba mu mwanyi mubutuufu ng'ayagala kuweerera mwana kyembakuutira baana nga abazadde muweerere abaana ekirala abagala okugula ettaka jangu wano ku Info Trust Property Consultants batunda ettaka era kasita obawagira kati nganze bampadde wano ka shopping list kasita owagira ng'olina omwana eyo yonna basobola okuyambako okukolerayo shopping list omwana addayo okusomero banaye mubawagire babayita Info Trust Property Consultants mu kutunda ettaka ate abajjebbi bannange obusuzi leero nazize saawambadde naye mbegwambala wandinyiridde nobanga CEO naawe naye nga basebo ne banyaabo obudde bwa kakati tumaze okukola list saaza kakati omukulu bagenda mutuusaako naye nga byonna bikutuusiddwako Info Trust Property Consultants mami tweyanziza
Mbasaba ne banyabo abatufollowinze okuva gye twatandikidde nga tukulaga enteekateeka bwe zibadde zigenda otambula olutabaalo tulukubye olukumu mu mutwe. Finally tukomyewo okuva ku shopping. Mami kulikayo sooka otunyumizeeko kibadde kiti shopping egenze bulungi, ebintu byonna bisinga tubisanze mu supermarket gye tulaze because tugenze mu supermarket emu kuzinga obunene ne tumenga sure buli kimu tubitiikinze ku listi yaffe n'ebiggwako. Naye just in case waliwo ebitaguliddwa oba bagula ku ssomero mwana tujja muwa ssente agende ate ebisigadde abimalirize. Kabaka Mwanga bino byonna bigese pocket money bannange neyanza just in case waliwo ebitawedde, just in case mwina kyemusanze kyetagisa because ffe gye twagala yasome. Bannaye tweyanzege mwenna mukama bampeera omukisa. Mami neyanzege sitajebi neyanzege kati basuubize ng'ensi eraba nti first grade byonna nkugambye nina okuwabuna ejja tujja kiddamu. ebyogeredde mu kamera paka lunamala okusoma shopping kuffe. Nakubanganya okudda ku ttaka naye abasajja tebafukamira. manager ki ekigambo ekyo kyoyogedde. Thank you so much. I wish Job wasn't around. I would have given you a hug. It is prohibited. Thank you so much. Buli wana baagala okuddayo ku ssomero shopping ejja kuba kuffe. Tujja ku Info Trust. Tujja ku Info Trust tufune shopping bukyetaaga okusoma. Ate ne school fees wali waweddeyo gyali we tuli. Tobitegeera. Buli bwe tumusisinkanye abalabi baffe byebina ebintu byaffe naye mbeera mugamba ekintu kyenjagala asome. So kati buli ekyetaagisa okusoma kwa Kabaka Mwanga school fees bamuwadde basale tweyanziza nnyo bategedde nga bwe tutegeera. Naye ebya shopping tugenda bikolako paka basale lweriggwako ndoozi ejja kuggwako mu P7 ate senior 1 tutandike paka lwalitikkirwa kuba mwaka lulu akaganda nga wayagadde nnyo n'omwana. Yeah, mwana mlungi ebbanga lyenjogedde nali actually he's a very innocent boy. Ebbanga lyenjogedde bwe mbeera njogera naye ate tetubambya Kabaka Mwanga abeera baby mama na mwana abeera mwana muto abeera mwana asaze wamukolerenga requirements kusomera owulyanki mpozi mami ffe nga tulinagenda obugambo bwe obusembayo eri abatufollowinze ku expo ne ka business tusobola okukwatayo katono kuba muno ekyotukoledde tusobola butakiyisaawo mullo. Kale nze obubaka bwange obusinga bujagenda wa Kabaka Mwanga nti omwana ono tumuleka asome ne society ffe n'abali wabweru tumuleka asome tetumusuubiramu bingi tetumusuubiramu content all the time kati agenda ku ssomero tumuleka concentrate nga asome ba media mumuleke kati asome bwadda mu holiday we can go back to the business the other na tusileyinga manager tukwegayidde nnyo omwana mu guiding mweyengeri abeere n'empisa mwana mpisa nno mwana wa mpisa nze banga bimusinkanye so tumukuumiremu ekyokuba n'empisa aleme okuba n'amalala kigo amalala era omwami wange atera okuŋŋamba nti ekikulembera amalala kiba kigo toba n'amalala weesige Katonda ffe tuli basabi weesige Katonda muholide obudde bw'obukozesa okusaba okwesiga Katonda kola buli kyowulira nga bw'obeera maama wo kimuweesa ekitiibwa gwe kikole wawulira nga kino mama wange singa kino aba kirabye aba awulira atya nga kikuswaza tokikola kola ekiweesa Katonda ekitiibwa ne bazadde bo fenaffe tujja kubaawo nga Mukama embeezi waffe. Tweyanza abakadde baffe mwenna abagoberedde ensonga okuva gye twazitandikidde tubadde ku Info Trust Property Consultants badiringa mu by'amataka. Mbu aka business yogera ku business Info Trust is the most genuine real estate company wano Uganda kati tulina yefa abakyasize okutunda amataka ku genuine sobola okuba nga tuli babbeeko okusinga abalala oba nga tuli wa wansi okusinga abalala naye tu ensuring nnyo nti omuntu afunye ettaka ly'amazima
80% of our clients abaana abo abali wabwera abali ku kyeyo. So twamanya ebizibu byabwe tusolovinga kimu ku kimu nti olumu basindika abantu ne batatuuka ne tugamba ffe twabaterawo ambassador Mulamba Phoebe akulambulira ettaka n'akubira ebifaananyi nakola buli kimu okumawo documents ozisangayo naye era twamanya nti abaana bano abantu be bateresa ssente era bababba. Tulina desk ennamba aba boss ladies mutereka naffe ssente tereka okuva ku $20 nga wetukwa receipt registration ya $20 ne tutandika okuterekera ssente bwe zimalayo omwaka mulamba nga tuzijjeyo ssente ezo ziba zikola era naffe tuba tuzikozesa tukuwaamu amagoba ssente ku business ze tukozeseza ssente zo ne tukuwaamu amagoba. Abantu bangi bakozesa ssente z'abo abaana mwaka negugwawo n'asanga nga teziriiwo oba bw'aba zisanzeewo n'azimudiza nga bwe yabadde yazimuwa ate nga abadde azikozesa. So we found that not fair. Yetugamba ffe bwe muzwa ne tuzitereka kituufu tugenda zikozesa naye wozaagali azibeerawo naye bw'ozimalawo mwaka ngamba nga tozijje tukuwaamu amagoba. Yes. Ndowooza address namba z'amasimu tusangibwa Ntinda ku Semawater Road Pro 78 essimu zaffe 0774 32 2305 ne 0709 98 19 37. Akuddira mu luyimba tatera kukola nawe gakwebaza nange banaye on behalf of Linda family tata w'omwana ono mama w'omwana ono abengana zono omwana tongana sinzi afukamidde wabula family yono omwana yeri mu kwebaza kuba family ya mpisa tweyanziza tusimira ddala nze ntunira nnyo future other than what is current. Webafaayo ne bagamba company ng'eno Info Trust ne JB nti bagenda kuwa requirements omwana ono paka wanamaliriza. That's something, it's a big time commitment. It's not easy. Zembabuli ekintu kino kambajukizeemu we nagenda opicking omwana ono ne muganda we kansooke noono yekayeka. I was even scared ngamba well he's training newe muleeta abantu ne batamusiima ne bamugaana already ensuubiza bazadde be ngenda kuweerera omwana ono ontegedde anti nga neewadde watu wena bati bamwelokamize it's on me naye wemba omwana ono abantu bwe tebavaayo ne bamukwatirako for school dues n'abaye essomero limwadde basari bamukwatiddeko requirements pake banamala kati nze mbutuufu nange mba mpewuse lwaki sifukamira ne neebaza anti toyanzege nange mpewuse kati kankwate ku balala cause my mission kya Katonda kyantuma kuyamba ku balala kati concentrating ne ku brother we n'abalamu kamba banaleeta. I'm here to serve. Thank you so much. Thank you Expo TV. Thank you JB. Thank you Info Trust. Thank you all our fans. Bambi abatuwedde abagadde omwana basharinze videos ze. I can't appreciate ne malayo. Nayenga God bless you all. Amina. Basaba ne banyabo mutukkirize tumali tufundikire gye twatandikidde naye nga wano we tuli nnyini ge makaga Info Trust gasangibwa Ntinda Semawater Road mujje mubawagire naffe batukozeeko omulimu guguno ate JB yansubiza kasoda kange leero nnywa kuleti namba so mukama omulungi abatukumira banya omwana soda ne ade ali ku kamera bane musubscribing ate mufollowing mukama batukumbire. Expo TV to the world.